jako akawuwo. Newankubadde ng'emirimu egisinga obungi gyaggalwa olw'obwerinde bwa coronavirus ate egy'emitono egyasigala nga gikola abagikola bye basinga okukaaba olw'okubulwa engeri gye batambulamu wamu n'okutambuza ebintu byabwe kuno ssaako n'abagulako obutalabika. Mutuyambeko Pulezidenti atuyambe ngaffe abakola eno agule amakubo agatuyimirizaawo eno atuyize ebyokukola ebirala. Tukubonabona enjala eyitiridde abantu bali kufa enjala. Bwe tutuuseko mu batunda embaawo mu bitundu by'e Kawala we bakazakira industry area abasalamala tubasanze bakabatwawa nga nabo balinze bulinzi gavumenti okubawa kawunga n'ebijanjalo basobola okubaawo. Bizinesi batukwatira eno abantu abaleka mu kyalo twengeri edda mu kyalo bizinesi z'emire embaawo zikwatikira wano tetulina ngeri yonna agamba teri agenda kuva mu kifo kyalimu tetume kyakola tukole tutya emmere gyagamba ogabe emmere tegenda tutuukako eno wansi abaana bali kubonaabona tukole ki? Gavumenti tuyambe tufeeko bino byebagamba abageraga bobunga bagenda butwala mu maduuka gaabwe kati nganze omuvubuka eyatandika okwezimba njatuuka ku layini siina ndaga muntu banyima obuwunga twamandi yandibadde akola ekintu n'agamba kati buli muntu kamusindikire sera wa mobile money ngeyo. Akulira banatutegeezezza nti newankubadde nga tebannagaanibwa kukola tebalaba ku muguzi n'omwera nga tewakyali kitambula. Kulu mwaka waffe wano mu BNT kati kyekyategeera naffe baba batugana okukola ffe kati fenga wanene abasala embaawo tetukyafuna ssente abamu tukola mmere ya leero tewali na kimu kati kyetufuna just tuvaaka tutambuza bigero okujja wano eno. Bawanjagidde gavumenti okwogerako ne balandi roodi okugira nga abasonyiweeza amayumba kubanga kati embeera yakatubagira ku mpinga zinano w'enkufu. Gavumenti eyogere ku ne balandi roodi ngaffe abantu ba wansi tunyigirizibwa mu nsonga tumanyi toba n'emmere waffe eno neetuuka gavumenti gyeyagambye okugaba kubanga abakyala abamu bakozi bannaffe bano abakyala babaleka waka kati balina yadde emmere. Abavubuka abatali bamu batulaze okusomoozebwa kwe bayitamu kaakano ate nga beetaaga okufuna ekyokulya. Ekintu kino engeri gye kyatunyigirizzaamuuko mashini zino ze zimirizaawo famire zaffe nga bwe bitegeera naye amateeka gano ge bayisizza tegabadde mabi okusinziira ku kiriwo mu ggwanga naye ng'ate kirina engeri gye kitunyizeemu ffe nga abasala embaawo kubanga bw'oyimiriza bakasitoma ng'abazimbi ng'ababazzi naffe awo tuba tetukyalina we tulya. Embeera eriwo ndowooza mugiraba Pulezidenti tumukubira omulanga atuyambe. Nze nga manager nange ebintu binsobedde emirimu tegikyatambula emiti ndowooza ogiraba gifa tukubira gavumenti omulanga etuyambe. Ate z'enguudo ezisinga obungi zeeyongera okukala buli lukya nga n'abatambuza ebigere bagenda bakendeerera ddala okusinziira ku nnaku ze tukubye mabega olw'okunyigirizibwa okw'enjawulo okuzza kuteekebwawo buli lukya. Ku luno mmotoka zokka ezakkiriziddwa okutambula ze zibadde zisinga okutambula ng'abalala bavuga ez'obwannannyini bamaze ne bapondooka. Wabula si bwe gubadde mu nguudo ez'enjawulo nga wakyaliwo gye batambula abangi nga be tusanze ku lw'ebwayiisa oludde Kampala nga bangi basimbirwa kasota ogezaako okugenda okwennoonyeza ekigulira Magala eddiba. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.